Mugamba mutya mwe mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video kati olunaku olwo njagadde mbawe ku ddagala mwe abalina obuzibu bw'okubeera nga woogwawo ofuna ekizimuzimu ekyo ekitera okukwata omuntu ne kikulemesa okubeera nga tossa ne kikunyweza n'oba nga tosobola na kwerwanako nga n'oba olina munno mu buliri nga tosobola mmukwatako kumuzuukusa so ng'ate obeera nga awulira ddala obeera ddala olabira ddala bw'oti naye kikwata ne kikunyweza n'obeera nga tosobola kussa kwegga n'obeera ng'oli mu kulaajana okw'amaanyi. Njagadde bawe ku ddagala abalumbibwa ekizimuzimu ekyo ekitera okubeera nga kituga abantu nga kikulemesa okussa kikulemesa okwerwanako nga n'obwokola otya nga tosobola kukwata ku munno omugambe nti owaaye mpulira nfa. Njagadde nkuwe ku ddagala lino ligenda kuba likuyamba bulungi nnyo. Ogenda likozesa ogenda kuba olikozesa ogenda kwebaka. Okusookera ddala kasooke mbabuulire kyandibadde kikulu nnyo n'osooka n'omanya nti ekizimuzimu kino kinkutte neebase sayidi ki. Kati kirungi nnyo okukyusa mukitegeera bwe kikwata nga osembye ku kisenge oba ng'otunudde ku sayidi fuba okulaba ng'ekitanda mukikyusa. Omuba temusobodde kukyusa kitanda kale gwe kennyini gwe kikwata kyuka odde ku sayidi endala oveeyo ku sayidi gye kikwatira kijja kuba kirungi nnyo. Oba osobola okukyuka obukyusi gy'oteeka ebigere n'oteekayo omutwe tekiba na buzibu singa obeera ng'olumbibwa ekintuntu bwe kityo ekikumalako emirembe nga waakagwawo. Kakati ekintu ekirala kye njagala era nakyo okubuulira bw'obeera ogenda kwebaka nkusaba osuzeeko ettaala. Kyandibadde kirungi n'ofunayoko ku balubu ezitayaka nnyo kisusse kwegamba kyandibadde kirungi nnyo ofunayo balubu eyaka ekitonotono ogiteeke mu kisenge. Buli w'oba ogenda okwebaka tandika okusuzaako ettaala. Bw'oba tosuzaako ttaala omanyi ebintuntu ebyo bitali birungi ebizimuzimu ebyo eby'engerigeri byonna bitambula kiro. Obudde obw'ekiro obwo bukambwe nnyo buzitowa nnyo okusinga emisana kuba buli kyabulabe kyonna kitambula kiro. Abatemu, ababbi, emizimuzimu, emisambwa, ebiki ebintuntu byonna ebisinga bitambula kiro. Kati n'ebyo ebisinga okutulugunya abantu mu kiro nga beebase era nabyo bijja kiro bijja mu nzikiza. Kati bw'osula mu kitangaala bingi by'obeera owonye. Ekintu ekyo fuba okulaba ng'okikolako gwe wenna alina ekizibu ekyo ky'okubeera ng'olumbibwa ebizimuzimu ne bikusumbuwa ekiro. Ekintu ekirala osobola n'okusuzaako ku leediyo ezo zino ezaffe FM ezo mulimu leediyo ez'eddiini okugeza tulina leediyo Sapiensa yo nnungi nnyo gisuzaako era wamu ne leediyo gye bayita leediyo Maria era naye ebeera n'essaala buli kaseera ez'enjawulo mu nnimi ez'enjawulo ziba zikuyambako okubeera nga zigobera ebyo ebiyinza okukusumbuwa. Ate gwe obeera omusiraamu era ne leediyo ez'ekisiraamu gye ziri nga Voice of Africa osobola ogisuzaako mpolampola neeba ng'ekuyambako oba n'ofunayo gye bayita Kulaani n'obeera ng'ogisuzaako mu ddoboozi ettonotono obeera ojja kwebaka bulungi nnyo. Kati n'olwekyo njagadde nsooke mbabuulire ebyo nabyo bikulu nnyo okubeera nga mubitunuulira. Kati eddagala njagala ofune eddagala lye bayita kayongo. Oyo gwe bayita kayongo gw'olaba oyo eddagala eryo oba omuddo ogwo gumera nnyo emabbali w'ebikomera oba emabbali w'ennyumba eddala ezo eziri ennyo mu lutobazi oba eziri owayita amazzi kuba eddagala eryo lyagala nnyo amazzi. Eddagala eryo limera nnyo emabbali w'ennyumba emabbali w'ebikomera gwagala nnyo ewantu ewannyogoga. Nkusaba omufune bulungi mufune omuteeke mu bbaafu teekamu amazzi amatonotono muyenge bulungi nnyo. Nkusaba omunaabe ng'ogenda kwebaka. Gwe alumbibwa ekizimuzimu ekyo ekituuka ekyo ekiremesa n'oba nga tosobola kussa beera nga onaaba kayongo oyo. Nkusaba omunaabe ng'ogenda kwebaka okitegedde yabeera asemba ku mubiri weebake ajja kuba akuyambako bulungi nnyo tekijja kuddamu kulumba. Kozesa eddagala eryo. Kati kayongo oyo oba eddagala eryo obeera olinaaba osaanye okulaamiriza. Olina okulaamiriza ng'onaaba olaamiriza bw'oti ogamba nti ono kayongo njagala ayongobeze ebizimuzimu byonna ebimmalako emirembe mu budde obw'ekiro. Beera ng'olaamiriza bw'otyo ajja kuyamba nga bwe weeyiira omubiri gwonna. Munaabe agenda kuyamba bulungi nnyo. Njagezaako okubeera nga mbabulira n'eddala erijja obbayamba ku kizibu ng'ekyo bwe kityo bwe kirimu. Bale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako
kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga vidiyo, mubeere bulungi, mweraba.